Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Fierce and bright, Konkaka Peter, a name we cheer, the best content, year by year. Oh, Konkaka, you're the king. Mbaaniriza mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri mwe twebuuliza ku Haji Hassan oba muyite Haji Mpombo owa Mpombo African Restaurant Deira Dubai yasobodde atya okukikola okusobola okweteerawo bizinensi mu kuzikyasinza okubeera successful mu buwaŋŋanguse. Oli ku Media Choice Telefine tubeebaza mwenna abatugoberera twaniriza n'abapya mwenna. Emboozi ya Haji Hassan eno eyina ekitundu ekyasooka, so gwe atalaba kitundu kyasooka genda okirabe, kino kye kitundu ekyokubiri. Buli muntu yenna olina okuyigira ku intaneti ng'okwata essimu yafuuka ssomero kati. Essomero bye bataakusomesa ebisa maama wo z'ataakugamba osobola okuzijja ku ssimu. So mbadde mbakubiriza ng'era mbasaba mulabe nnyo buno obusesa omale okwate n'essimu oba oscrollinga osange Haji Hassan oba Haji Mpombo owa Mpombo African Restaurant naye omuwulirize era omuwa obudde. Tuli mu Dubai eno Haji Restaurant eri Deira. Bannayuganda nze emmere nagiriddeko maze ennaku wano ng'emmere njirya tewali njawulo wakati wa mmere mukyala wange Zedi Ali Kankaka gyanfumbira ne gyensanze wano eri ejjirako bugizi kuba nti mukyala yaba agifumbye. Naye oba mufumbo kugirako n'ekirowoozo nti mukyala wange yali tamanyi kufumba kino leero yakireese. Haji nyongera okukwebaza weebale kukola. Haji twakoma wali nga otubuulidde omulimu gwa taxi ekyasinga okulemya omulimu ogwo zaali fines nanga newankubadde wagenda n'osoma n'obitegeera naye amateeka gaakukolako gankwata ageke nalina akaveeri mu nsi yaffe etagoberera amateeka naye ovudde e Butambala sajja bammalamu ekyalo bakutereeza bantereeza bammalamu ekyalo. Haji ovudde mu taxi awo waddako ki? Bwe nva mu taxi nali mbuzayo emyezi gyali 4 okubeera nti malako contract. Kati bwe mala contract yali ya myaka 3 nene visa nga bakuwa ya myaka 3 kati nali nafuna driving license nga yoba ya myaka 10 oba okitegeera. Kakati bwe naye atera okumalako contract natandika okwagala okunoonya emirimu mu kampuni endala nezija nsanga nga Emirates Fly Emirates bali ku routinga baagala ba driver abagenda ovuga buno bugundi bu tractor obusika emigugu ku kisaawe obusika emigugu ku kisaawe obutwala emigugu ku nnyonyi obujija emigugu ku nnyonyi obwo. Kakati nga bagaba omusaala gwali gwa 13,000 3.5 milioni 3.5 gwa omusaala gwe bagaba. Jjukira nti zibadde zigenda ne zigwera mu fine. Ate nga wali ndaba tewaliwo nnyo ki fine ziriwo kisaawe ojja kusika emigugu kuteeka mu warehouse kusika mu warehouse kuteeka ku nnyonyi nga bagaba 3.5. Awamu n'ekyo bakuwa privileges nyingi nti oba bakolera weesuza naye nga ku nnyonyi nti bobeera ne baganda bo bakyala bo bakadde bo ne batambula ku nnyonyi ya Emirates etiketi yo eba ya wansi nnyo kwakati nga tiketi ogifuna ku $5 bw'oba wa registering nti ono maama wange ono taata wange ono mwana wange bano baganda bange nti bw'oba bagenda tambula ku nnyonyi eyo tiketi ziba wansi. Buli mwaka bakuwa kilo 5 ogw'omanyi bw'ozitambuza ku nnyonyi bakuwa mpeza abwerere free
okuleeta kutwala oba ogenda Uganda kilo 5 oba Uganda ngokoma ku kilo 5 ezo bazikuwa free ku nnyonyi oba okitegeera nga bakulaga nti singa ofunira damage yonna ku mulimu bakujjanjaba okuva ku ddiramu emu mpaka ku mitwalo 20 ejja ddiramu nti obulwadde sente ezisukka mitwalo 2 ze miliyoni 2 emitwalo 2 ejja ddiramu ziba miliyoni 2 nti in case olimu olwadde insurance gye bakuwa bakujjanjaba okuva ku ddiramu emu mpaka obulwadde miliyoni 2 kati ezisukka mu 2 zeweetoopingirawo awo no basigadde ukadde bakosize miliyoni 10 be basasula miliyoni 5 be basasula ulwadde ukuteko miliyoni 15 be basasula obo kyanga olaba nti balina bintu bagabanga biki ngabiyongera ku musala singa oba olemadde badde ovuga tractor oba olusi wawe ekikubye okugulu ne kumenyeka ne balaba nga tokyaddamu bakolera bakuwa emitwalo 20 mwegi mu 5 bagamba genda owummule miliyoni 2.5 genda weeyiye munenga nsaba mulimu ogwo batugenda mu interview yasooka nga njiita nga tukola ekubiri nga njiita nga tumaliriza kakati batuuka okuneetaaga okugenda okukola bampita ntwale cancellation nti maze okansolinga mu kampuni gye mbadde nkolera ngenda kujoininga kampuni ki endala munnewe najja okusaba cancellation mu kampuni yange ya taxi baginyima ne bagenda okansolinga visa ne bagamba ne ku cancelling visa nyina bagamba nedda sebo eno kampuni yokola ya government sigwo tusalewo ekyokukola tokera ku makya soko male contract wasasa myaka emeka 3 nenge akulako emyezi 4 nembegayirira nentuka nobagamba ati si emyezi 4 njisasule bante ne bakola ki ne bagana bwentyo omulimu ne gukola gutya ne gunsuba ne gumala okunsuba contract ne gwako nentambula nenzirawa nenzire Uganda entuka Uganda nabera emyezi gyali 7 era aje omu yennyini wa KHM nakomawo nangamba wali nakola restaurant ki ninga boli driver tengo ina ne driving license lwaki tojja nonkolera delivery tudeyo kumawo okole delivery bode Uganda wali okola Uganda nali sina myezi 7 nali sina mulimu just nabunyo chakola kyambuzi naye mugenda dai nali njagala kugenda kola restaurant ngamba wano nengule ebintu byuma bino bya ice cream zine byuma ebyokyenkoko yosima juisazi bino byonna kati ngendo tuuka eri nga byenjagala okola mu wandege yasimanyi kansanga wawa sente basaba nyingi eza rent nga sizirina kati kinakola nenkwata machine emu ya ice cream nenjiteka ku somero ya Lubiri second row nga jenfunamu ko kasente abwenjiye kiddako kuba olaba ekyeyo kino kibi bwekikulinya gubanga muzimu toddayo wambu wakabuliro ddayo labira danga tokyafitingayo labira danga byonna byokola tebikyatambula kolera ulira tebijja kati myezi egyo 7 salama kwe kufuna ki omulimu nampa aji nankima naleta nkola omulimu gwa delivery nenkomola tandika ku delivery ngange emmere permit yali ekyaliko ya myaka 10 nali njikozeddeko emyaka 3 katako ne guno ogumu gwe nali ewaka gwe namala emyaka emyezi 7 kize emyaka 4 nga gundi ekyaliko emyaka emirala nga 6 awo kwe kutandika okukola ki okutandika delivery ngange emmere mu kampuni ezenjawulo waliwo kampu z'abaana eziri mu bifo ebyenjawulo nga waliwo Sonapo waliwo Alikuzi waliwo eno mwawiri kati eyo nanga akola ki ntwala ye emmere oba okitegeera nali mba supplying emmere nenkomawo nga basasula omusaala gwange mpolampola nembeera kati mu kukola ennyo kituuka ekiseera aji n'asiima enkola yange nanfuula manager olwo delivery nembeera nga njivaamu ate neza kuki neza ku management ya restaurant ku managing ya restaurant kugitambuza bwe tutyo netutambula mpaka covid weyatuuka 2019 covid atandika tuyingira 2020 awo wonna kati bajja bagala buli kimu bagalawo buli kimu mpaka lwebagala zi restaurant netuddeeka mu mayumba gaffe netwebaka kati enyumba yo wadda Uganda nga wano ate nga olina woyita tuli wano mazima oba okitegeera kati bwennange
tubeera mu mayumba ebbanga liyitawo batandika okutaaka ebifo ebimu biddemu bikole kati ngendo olabanga sente bwe twali nabo tuwulya buggwawo wetuli oba okitegeera kati nga ndeeta ekiteeso ne bannange bwe twakolanga nabo mbaga naye mumanyi lwaki tetufumbanga emmere ewaka ne tugiwanga abantu kuba bakasoma ffe abamu twakolaki tubamanyi naye mulaba mutya kyava mu kuteesaganya nga tukkiziganya ne be twakkiziganya nabo nga tutandika kufumba mmere tufumbira mu bed space zaffe gye tusula tugireeta tugiguza bakasitoma wano abali eno mu ddeira mu katawuni abalala nga bajjira ddala wenyini mu bed space abaana yalinga accommodation abakozi be basulanga abantu bajja ne batulawo ne balya emmere yaabwe ne bagenda bwe tutyo nga just tuyiya kubeezawo bulamu nga bwe tulina tulabe kyekiddako seera kituuka bagamba nti kati Dubai egguddewo ne restaurant bazikoze batya bazigudde abantu baddemu bakole restaurant bazigudde eno babigudde biri babigudde batugamba bakama baffe Uganda bali bakyatugadde twasembayo okugulawo tugamba bakama baffe nti banne baguddewo tuddemu tukole bakama baffe bagamba nedda business eyo tuliza obutakolaki obutagiddamu ya restaurant olujjukira nti bo baali baddayo Uganda bali mu faamu zaabwe bakoze amafaamu g'embuzi mafaamu g'ente mafaamu gaki bali bize eyo kati okumuza mu byene ebya restaurant ng'alabanga ate bigenda omuliro obudde ng'abadde amaze okuconcentratinga ku biri eri Uganda oba okitegeera munne nga bagaana okuddamu okukolaki okugulawo restaurant bagamba business twagikoze eki twagitadde tetugenda giddamu oba okitegeera kati ffe nga twebuuza tugenda kukola tutya tugenda kujjawo emirimu gyejjebula tegirabika temuli kwammwe tetuli waffe mufuna byabwe buli kimu kyetaaga ssente oba okitegeera kati wali accommodation abakozi we basulanga olwokuba nti bano bali bamaze okuclosinga business bagigaddewo kyezanga na accommodation balina okgita temukyasuzibwa lumenga olw'omulimu kabaga buli abadde asoma accommodation weeyiye noonyawo okusula niba badde mukola mbadde mutunda mmere yammwe temukolaki temubizawo kubanga awo tekyali accommodation ya company wa company twagikoze tutya twagivuddeko eyo twagiclosinze kakati nga noyogera bannange nimboga mpande tubadde tufunye tukuŋŋanyiza abantu ne bali akamere nikatubeezabeezaawo naye tukoze tutya lwaki tetunoonya bwe tupangisa karuumu mwetusobola okutundira emmere nga bagamba luumu tugenda kuzijjawa sente nga nnyingi biki abamu nga bakita nga bagamba ffe katunoonye emirimu twalinga abantu 10 kati abalala nga bagenda kunoonya mirimu nga tusigala abantu ndooza nga bana kati abasigala abana nga tunoonya ruumu nga tufuna ruumu yali yaddabo ekisenge n'eddiiro kati nga tugamba nti omanyi mu ddiiro wetwatundira emmere kati ekisenge tuteekeyo ebitanda abantu bakoleki bed space abantu basulengamu nga tutandikira awo bed space yaffe eno gibasula eno gibaliira emmere bwe tutyo mmere bwe tugifumba bwe tugireeta bwe tugitambuza nga bitambula mpola mpola kakati munnange obudde nga bweyongera tubuuza bakama baffe nemuguleewo nga bagaana tebajja kugulawo bajjamu n'ebintu byali bagala mu restaurant byali beetaaga nga babijjamu ekiraga nti bakikoze eki bakitadde kati nze nina mukwano gwange bamuyita Seeka Kasimu tukola naye wano director munnange ne mukyala wange ajati Shifa mbaga naye mumanyi bani abasajja baali batumanyi bananyi ekizimbe batumanyi nga abamanaginga restaurant eyo lwaki tutuukira nanyi ekizimbe ono landlord waffe netwogera netuga nti ekifo akituwe akitupangise kale at least ye ateekewo restaurant nga y'Abannayuganda ffe tugikolemu tugimanaginge mulabye mutya kubanga emirimu gyo gikoze eki emirimu gibuze covid yabitawanya kampuni esinga zonna zaggalawo obwavu bungi nze nali fye n'omulimu oyo kulwesha mulimu gwakulabirira mbalaasi naye nga bagaba obusente butono bagaba milioni 2 eza Uganda nga kali ogende mu mbalaasi Croatia ngende nabire mbalaasi Croatia nga bampa milioni 2 eza Uganda ningamba ate asigaddewa ne Dubai milioni ezo 2 obozifuna ne Dubai ziba za mugaso osinga ng'ozifunira wa Croatia oba okitegeera kuba ne Dubai kumpi n'ewaka waliwo ebintu byosobola okugula n'ebisindika wakati obifunamu akasente ekitaliwa Croatia munnaaye nga tulumba musajja wa kifo nga twogera naye munnange fye nga bw'otumanyi bakama baffe tebagenda kudda
netubadde twagala kifo naye nga tulina option bbiri option esooka tuteekemu ssente feresona tukoleki tugiduikanye nga gwe bosi oba tujoininge tukolere wamu ffe naawe tuleeteyo ketulese nawe oleteyo ketulese tukole nga tugabana amagoba musajja naga nti ezo option bbiri zonna sina gyentwala kuba bizinesi gyemumbalya sigimanyi sigitegeera okuteekamu sente mu nkolere sibimanyi sina bwenja bibala kuba bizinesi sigimanyi okugamba mbu tukole wamu ffenna nabyo sibikola ki sibitegeera kiye mpozi nga muŋŋamba mugenda okukola bizinesi nga yammwe nga tumugana nakyo tukikola ki nze njagala renti nakyo tukisobola nga tumugana naye agere ekiri nti tutandika butandisi tewali kasente bino ebya contract simanyi osasula myezi 3 ekizimbe tukole contract tumugaite tujja bisobola tie twaga tusasula katono tonke tukola ki ketulina kusobola otandikira ketandika ngare ketusasula ngare renti ngamba okay sijja bayisa bubi pajukana n'ekifu kyayi kimutuddemu kiri awo tewali akoleramu ate nga naye kimusala bwe kibeera nga kyereere niba nabo bataddewo omuntu nekitandika functioninga nti oba oli anemanga mbadde temumusasula bulungi naye oli bwajja nasanga kikola asobola okyegomba nagera mugamba waayi ekifo kino kankuwe sente awo bajjeewo naye bwe kiba kiggale olijanza kumanya mulimu ki gwekikola ki gwekikola na mugaso gwakyo oba okitegeera naye nga tukanya n'omusajja atukkiriza ng'atuwa kifo nga tutandika kifo kukola olwo ndi nze mukyala wange naye muganda wange Sekakasimu waliwo nga kati mu kunoonya ssente tugattegate tukole nga zibuze waliwo Sekakasimu agamba alina mukwano gwe ali Kampala bamuyita Musa Kalule nga musomeramu wayi twagala tandika ka bizinesi we kati olabye otya leetayo kwolese tugatte tukole ki tutandike ng'aleeta tugatta nga tutandika bizinesi ya Mpombo restaurant bwe tutyo mpola oba okitegeera kati ng'etandika ejja etambula mpola twali twakola kondoza emyezi gyalinga 6 Allah nga atusaasira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ajjako akyalako eno e Dubai mu kukyala e Dubai tabuuza wakulya mmere nga tebamulagirira Mpombo restaurant y'Abannaganda weeri nga tajja kulya mmere nga tebamulaba olwamulaba nga aze ku Mpombo abantu nga bayiika live nga zitandika okukaaba ebifaananyi bifuuse ebifaananyi video bufuuse bu video sebo munnange Sebagulanya ali ku Mpombo agenda okuva wano okudda e Uganda tamanyi kye yatukolera kumba atukoledde market ensi yonna buli omu ng'atandika kunoonya mpo restaurant Bobi Wine yabadde eriruddawa nnyo twamwebaza nnyo era I'm here to say oba okugamba ensi yonna nti okumanya twasiima Bobi Wine ng'oggyeko ebyokuba nti tumuwagira olw'enkyukakyuka gye twetaaga mu ggwanga lyaffe ffe ng'aba Mpombo restaurant alina kye yatukolera kinene nnyo olunaku lwajja n'alya emmere ku Mpombo restaurant nakkiriza abaana ne bamukwata zi video nakkiriza abaana ne bapostinga ebifaananyi nga ali wano live ze baakwatanga zatunda restaurant yaffe n'emanyika mu nsi yonna kyali kitono ddala twalitwakatandika myezi 6 yes naye bwe yavaawo bepaba n'agenda Mpombo teyadda mabega mpaka n'olwaleero abantu ne beeyongera bangi ate Allah n'akitukola nga kumpi buli lwajja mu Dubai kyekifo kyewali emmere n'ejuzi yakavaawo ne Kapere era oba ofollowinga amawulire yabaddeko wano lwe yaleeta Kapere e Dubai era nga tuli naye wano so yes kati ne tubeera nti tuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'eggwanga lyaffe olw'enkyukakyuka gye tukola ki gye twetaaga naye ate kuffe aba Mpombo kisukkawaawo difaina kinene kye yatukolera kye tutamanyi bwe tuyinza namwebaza ate ye ayinza n'okuba nga takimanyi nakimanya tikyatukola kyali kinene okujja okulya n'emmere ina akantu kenjagala oba okitegeera ina akantu kenjagala okubuuzaamu bwe wali mu Uganda ng'okola olina edduuka Kaleerwe wafunayoko oba area MP n'agulako ekintu ku dduuka alyo oba wafunako oba chairman oba wenaalemu oba waki nakwata ku sente n'akuwagira tewaliyo area MP yangulako kintu kyonna ku Kaleerwe olw'ensonga nti munnange bakamba baffe abo bo tebasobola kujja Kaleerwe bintu babigula mu zi supermarket oba okitegeera
bagulira ku zikaadi kati ate ffe tuli bakaadi tuli bakashi mukalere kati nawe isamotoka giyingiza engatto zizo n'engatto zizo nyininyini ziyinza okuba tezinawe zijja kuyisibwa jazisa mu bisooto kati gwe mukisa tetwagufunako gwe omukisa oba okitegeera kyokola bwabiitinga Kyagulanyi yakubuulira ensonga lwaki yalonda Mpoombo kuba ngambye bamugamba waliwo restaurant ya Uganda bintu biri bisatu ekisooka okutandika ekintu singa tewagitandika teyali baddewo wajja ekyokubiri omukisa gw'osanga ng'otandisa ekintu wabula ng'ogyeko ebyo ebibiri byesirinaako control simanyi muntu ajjawo amagezi okutandika simanyi mukisa omuntu oba abaagulina naye ekyokusatu ekikulu kwe kukola ebintu ebirungi kubanga singa mwali mufumba obutogo obutayidde sikiwa nti nno baali mugambye nti genda wali tebaali mulagiridde ye yakugamba abaamugamba ajje wano baamugamba ki oba weewaali wokka nga talina walala waali weewalala ne bamuleeta wano golooza kyali ki lwaki baamurekomendinga baakwagala ofumba bulungi oli wa mukisa baandikomendinga olw'ensonga nti emmere yaffe empoomu ekifo kyaffe kirungi ekifo kiri executive nti wenna gw'oleesewo wekitiibwa yenna tosobola kuswala ng'omutuusiza mu kifo kyaffe kuba osobola otwala omuntu mu kifo omututte n'obula gwenyini amututteyo ng'oswadde ngati sajja wange leero wemuleese wano omubuulirirawo nga muli eri naye nno gye nkutwala ojja kunsonyiwa naye tulina kyakola tugume naye wano singa kyaliwo ekimu ku ebyo ntalina kyasangawo ekimu ku ebyo gwali badde omulundi gwe ogwasooka era nga gwasembayo okujja wano naye okukomawo kwe buli luutu kiraga bulungi kiraga kusiima kwe oba okitegeera wali Kyagulanyi omumanyi nga tannaba kujjako wano wali omumiitinzeeko mu buntu nedda nali mulabule kuyimba ku mitimbagano ng'okuyimba nti omulaba mu kuyimba ng'omuyimbi naye nti okuba nti twali tumiitinzeeko tutuuleko naye twogeremu nga bwaliga nti yajja wano kubanga nali kyaliwe nga mmanyi okuva e Uganda nedda ssebo zina okumulabako obulabi mu maaso gange bwe nti nasooka mulabira ku Dubai embale manyi nti yali kyaliwo Uganda ng'olwedde mubonga nedda kyeyava asalawo ajje wakyaliwe sijja muwayiriza nali simumanyi nga mulaba bulabi mu kuyimba naye nga tetumiitingako nti tulule naye nti nga ye tammanyi Haji emyezi 6 mwakola nga Kyagulanyi tannajja Kyagulanyi n'alinnya wano ekigere ebintu ne bikyuka bizinesi eri etya bizinesi alhamdulillah etambula bulungi era ogitambuza otya era nebaza Abannayuganda abawangalira mu Dubai ne mu nsi yonna bebale tuwagira kubanga bizinesi eyimirirawo lw'abantu bw'oba tulina abantu tosobola kuyimirizawo bizinesi biri byongambye Haji ondaze mwayogera n'omugagga bya buntu ondaze baali babamanyi ku lw'omugagga bwe wasooka okukolera kya buntu otandika otya bizinesi eri mu mateeka mu Dubai okay kati ekyatuyamba nti restaurant eno eri ku kizimbe ekiriko woteeri kati restaurant eri ku woteeri already beemanyiddwa woteeri emanyiddwa ekyo kimu ekyokubiri nti tosobola kukola wano Dubai business efaanange eno nga tolina license ekukkiriza kukola business eyo kati twafuna omukisa ndi license ya restaurant eri ku ya woteeri okitegedde license ya restaurant eri ku yaki ya woteeri ogwo mukisa oba olyawo singa byalimu ebyo ga nti tugobe ku bya license ya restaurant kyali tukalubiridde kwa tetwalina ki tetwalina sente naye olwokuba nti license already nga restaurant yayo erina eri authorized okubanga esobola okukola hoteri yes hoteri eri authorized okuba na restaurant era ne ku plan ya hoteri ng'ekizimbe restaurant eri located era giba nti kuliko restaurant ku kizimbe kuno nga ya hoteri ogwe mukisa gwe twafuna ogusooka ng'oggyeko okuba nti tetuba kuba na ssente oba olya twalemereddde okufuna license ate kyatuyamba nnyo ne ku balabe baffe abaakola ekisoboka kyonna okulaba nti batulwanyisa okuggyawo restaurant eno baalemererwa
ekyasinga obalemesa kwe kunoonya layisinsi erimu ekigambo mpombo African Restaurant Dubai gye bali registaringa mu company nga teriiyo. Yesinga yaliyo. Baali bagitutte. Baali batuggala. Kye kyali kituggaza nti Kyagulanyi bw'amala okujja wano ayingidde ebyobufuzi. Alidde emmere wano. Bitambudde ensi yonna. Fuuse wa nze nnyini wano nze mu kuba coordinator ba NUP mu UAE yonna. Netuconnectinga bulungi Kyagulanyi tufuukira ddala bamukwano nze naye kunyumya naye kwogera ku kino nakiri netufuuka bamukwano politics n'atugatta oba ebigendererwa bye ku ggwanga lye nebikwatagana n'ebyange n'ebyabalala n'ebyaffe abawagala mu UAE abamuwagira kati mu mbeera eyo bangi era bwomanyi nti abatali bawagizi be bafuba nnyo okulaba nti bw'abaawo omuntu agira Kyagulanyi waali bafuba nnyo okulaba nti at least kyoli ekikubeeza oba kijjawo. Omanyi ati mu Uganda ekintu ekikyasinze okubeera ekibi naddala eri bizinensi mpalana. Era wali oŋŋambye nti walina gwe wali okolera. Ekibuuzo kye nabadde nziramu okubuuza nti bwewakola restaurant takuwalana. Mu Uganda bw'okolera omuntu wano n'ogenda n'okola wali edduuka akuloga akwogerera newankubadde ebyobulogo sirowooza nti eriyo ow'omukisa bikola naye era sijja kugamba nti tebabikola. Kakati ekyo wakinnyonnyodde nti olwedde ye yali akoze eki yali azzeeyo nga bizinesi agivuddeku bwe guba mutima mubi ng'agukoze guba muzaale. Ne wano bw'okola bizinesi olwanyisibwa ne Dubai olwanyisibwa ng'okoze bizinesi. Kyo kiri mu nsi yonna. Era otojjukira mukulembeze waffe yalina oluyimba lweyayimalaga nti olaba ne Bulaaya ab'ennugu nfaafa naye ate wano. So ekyo kiri mu nsi yonna naye nga kyenjagala abakulwanyisa Bannayuganda banno Bawalabu Balasya Omwarabu takumanyi nebyokola tabimanyi tebimukwatako. Kati Omuyindi akulwanyisa agenda fumba emmere ya Uganda kyenda nti oyo ayagala ofumba eya Uganda yaba akulwanyisa. Naye yali mukama waffe musajja mulungi nnyo tetuminaako obuzibu era twogerezeganya naye tukkaanya naye tunyumya naye atusapootinga atuwa bwigwa ahead buli kaseera atuyikalayiga mugende mu maaso era tatuwalananga nako okumanya nti tukolagana essaawa eno neleero obudde tuli mu kwogera naye ng'omanyi kikyantuma waliwo sente zamusindikidde zina gye zivudde zigenda eri ku kampuni ya KHM ne bwe ziba zizewa ne Dubai nze ngenda nezisayininga nenzijjayo ate si mutwalo gumu seebiri ziri ndoza milioni nga 50 eza Uganda. Kitegeeza nti n'okunneesiga akola ki bungi enkwatagana. So munne tetulinaako obuzibu ne muganda wange oyo olwokuba nti yali boosi wange tiwali buzibu. Kati bino bijjawo bya mirimu ebyabannaffe batuwangaala nabo nti akulaba engeri gy'okolamu n'alaba nga naye asobola okukikola oba okitegedde n'agenda naye oli n'ayagala nga ayinza olowooza nti wakino kifo kyekikola ennyo n'ayagala asooka ayite ebbali eno mu balandiroodi alabe engeri gy'ayinza okujjawo wano yateekewo ekike ekigaana oba okitegedde. Kati abo babaamu ne Allah yagenda abattaasa abayagala okulwanyisa luli nga banoonya ekifo kino oba kirayisinsinge mu kampuni yaakyo bo baali bakikula ekyo oba bajja lwakuba nti gwe walina enkwatagana n'empagira y'enkyuka y'ebintu mu ggwanga gye wava. Ekyo kyali ekikulu gye baali bakulembeza owagira NUP ekya NUP gye baasinga okulembeza ennyo ekyo naye alhamdulillah Allah n'abalaga ekituufu nti omuntu omukulu yenna aba ne kyayagala oba okitegeera nti osobola okuba nga owagira kirala naye ate ku bizinesi nga tuli kimu. Mu kitundu kino aje nyina ebibuuzo bibiri ebisembayo ku kitundu kino ng'ovudde mu taxi n'odda mu restaurant aje oli successful. Emirundi gye nzize ku restaurant sisangangako nga nkalu kale waliwo ne lwe najja ne nninda entebe mu buntu bulala nga wajjudde ate omutwe gwange bwe gutuuka ewantu abantu bandaba manyi nasookera mu busomesa nina batabani bange be nasanga wano bewasomesaako era nabo bambuuza ne bagamba tica waffe omugjeewa ne bafukamira ne bambuuza nenzira mu mboozi era bambeesabeesa ne bagenda okusaala
ekifo kyo nkiraba n'eddiini weeri kuba bwe nalaba bagenda okusalaasala bagenda ku muziki nalaba bawetaawo tulinako prayer room o restaurant abantu basaalira ya okay naye njagala ontegeeze ali bintu kyebikulu ebisobola okuyimirizisaawo bizinensi nebeera successful naddala mu nsi gy'otaazaalibwa. obuuza ekibuuzo kirungi nnyo wano ewaffe mu Uganda ebimu ku bizibu bye tulina tetuwangaaza bizinensi ekyo nsibira naawe okimanyi era okola kino nti osobola osanga omuntu olwaliro ng'ali mu kwocha holding noyita emyaka egi n'omusanga wakiseka ng'ali mu amakanika noyita emyaka egi n'omusanga mu kikubo ng'akoze supermarket noyita emyaka emirala n'omusanga mu wino ng'aleeta motoka za bummonde asubula bummonde noyitawo emyezi bitono n'omusanga ate ali mu produce agula alina sitowa ya bijanjalo na kasooli oba okitegeera nti ekimu ku bimu kubitulemesa oba oli abo abannayuganda okugaggawala butawangaaza bizinensi butalemera ku bizinensi nga n'ekisinga otuleetera obuzibu obutawangaaza bizinensi twagala nnyo ssente okusinga bizinensi. Badde mmanyi okukola omulimu olina kuwagala ssente terwakimba njagala bizinensi etampa ssente olina kusinga kwagala bizinensi osobola ogifunamu ssente. Bw'ona oyagala ennyo ssente ogenda sula bizinensi ate bizinensi bwevaawo ne ssente zibadde ofuna tujja zifuna. Akagamba kukanziremu ali bw'ona oyagala ennyo ssente ojja kusuula bizinensi ogenda kusuula bizinensi ate bizinensi bw'eneegwa ne zino ssente zibadde oyagala zino tugenda zifuna kuba wadde olina zifuna mu bizinensi. Genda maaso ali kitegedde ekintu ekyo bulungi gye bw'obanga oyagala okuwangaza bizinensi ebeerewo olina singa jjagala kyentegeeza mu kujagala mu kuba nti oyagala bizinensi yo ojja jjagala ng'erabika bulungi bwe kiba kifo ojja teekamu buli kyonna ekitakisa ekifo kubanga kiyonjo bweba furniture ojja teekamu ssente zonna ezitakisa okubeera n'obutebe obulungi obulabika obulungi bakasoma nga batudde mu restaurant ojja kuteekamu ssente okulaba nti ekifo kibeera kisikiriza oba okitegeera bizinensi ojagala kyekikozesa ekyo oba okitegeera kati ffe mu Uganda oli agenda n'akola edduuka ya bukadde 50 n'akola omwaka mulamba ne guyitawo n'alikolamu tubale nti akozemu miliyoni nga 10 amagoba nga weeziri awo nga ne bizinensi bw'okola ki weeri etambula kati bw'amala koze obukadde bwe 10 amagoba ajja kwagala okuva mu bupangisa agenda noonya ettaka oba poloti bagimugambe emiliyoni 15 ng'alinako miliyoni meka 10 akwate miliyoni zino 10 azisasuleko bamugambe tukuwadde emyezi 2 oleete obukadde obumeka obutaano obe ng'omazeeyo jjukira nti obukadde buli 10 yabukolera omwaka mulamba obuweza kati wano bamusaba obukadde 5 mu myezi emeka kitegeeza nti ne bw'aba afa tajja sobola kukola amagoba ga bukadde 5 mu myezi 2 kimwetagisa emyezi 6 okukola obukadde obumeka obutaano amagoba bwe kiba nti mu myezi 2 ajja kwakoleddemu obukadde 2 amagoba kijja mwetagisa okukwata miliyoni ddala 3 aziteeke ku bukadde obubiri aweze miliyoni 5 amaleyo ki poloti miliyoni 3 zino aba amaze oyingira capital edduuka liriddeko ekitundu aba amaze odisikamu miliyoni meka 3 bwana amalo sasula n'amalayo bakube budget yawe ebikondo sengenge omukozi seminti mayinja biki byonna tie miliyoni 4 ekyamaanyi balina okukuba ebikondo ekyamaanyi waali obukadde 4 agaleza stamp yakasikamu obusatu ng'amalayo poloti kati bamugambye okuteeka poloti ogisibako olukomera kijja mwetagisa miliyoni endala meka 4 oba 3 ate alina kikola mu bwangu agenda kukwata miliyoni endala 4 azisike muki ogwo musanvu gugenze kapito oba 8 so nga bwe waliwo n'ebirala ebikola ki era ebizitwala omwaka gujja agenda okwetola bwe guti ng'edduuka eryali lijjudde nga lirimu haafu ligenda era limba okadde obutaano lyesise 50 lyesise mukadde nga 20 agenda olaba ngeri yadde amanya bizinesi egyadde erabikamu n'ebyadde atunda ng'ebisinga obungi bikendedde ajja kwetaaga okwongera muki mu dduuka nga terinnagwa talina ssente manye kyagenda kukola genda kusinga poloti yagula miliyoni 15
agenda agikwate agisinge yewoleyo bukadde 10 abuteeke mu dduuka oba kitegeera bulungi nnyo ukwolowooza zino milioni 10 mu bank okwetola n'okwetoza kuba kwetoza n'empapula juza wano juza wali oyinza ogenda okwekanga ngo eyawoze milioni 10 ng'olisiivinze 8 naye ng'eri bawandiise 10 mu kitabo n'amagoba gaako gagenda kuba mangi teekemu obukadde 10 jjukira nti wooteeka 10 waava wambukadde ameka 3 kyeza nti bw'oteeka obukadde 10 obanga atonyeza ettondo ku fulampeni eyokya ery'amazzi libula bubuzi obukadde 10 ojja buteekamu ono yenewo obutadde wabule business okitegeera kyeza nti mu bbanga ttono nnyo edduuka lijja kuba lyongedde ku kabusi bannayuganda tetuwangaza business wali obuzibu laba bizinesi bwegenda okugwa mu myaka 2 gyokka oba 3 nga ne poloti gye wagula yateekamu sente ogigule bagitutte kubanga olemereddwa okukola ki okusasula kati oluzinga byonna bizinesi egudde ne poloti bagikoze batya bagitutte oye muntu ayagala sente okusinga ki bizinesi tosobola giwangaaza. For the voiceless souls forgotten in the crowd, Kankaka Peter, you make the world so proud. Oh Kankaka Peter, your stories ignite, shining hope in the darkness, turning wrong to right. You stand for the broken, for the silence cries, the best content creator beneath Ugandan skies. You give the oppressed a voice they've never known, a stage to share the pain that's seldom shown. Through your lens, the truth comes alive. Kankaka's heartbeat keeps the fight to survive. Oh Kankaka Peter, your stories ignite, shining hope in the darkness, turning wrong to right. You stand for the broken, for the silence cries, the best content creator beneath Ugandan